Okufaananako n'amawanga amalala ga Afrika ngamaze okufuna obwetwaze okuva ku bazungu, abakulembeze abakwata obuyinza mu Uganda baateeka nnyo amaanyi ku nkola ezibasobozesa okwekuumirako obuyinza olwo enteekateeka ez'ebyenkulaakulana ne zisigala kufuna busammambiro oba bukunkumuka ku mbalirira y'eggwanga. Kino kyabawaliriza okuddayo mu mawanga g'abazungu okusabiriza obuyambi ekyawa omwaganya abazungu okuddamu okuwa ebiragiro ku nfuga egwanidde mu mawanga ga Afrika. Kino kyeyolekera mu nkola za NRA oba NRM ezagendererwamu okutumbula demokrasiya, anti ebimu ku bibaakolanga okulaga demokrasiya baabikolanga kusobola kutuukiriza bukwakkulizo obw'abagabirizi b'obuyambi. Bwe yali akuba ebirayiro ku madaala ga Paalamenti nga 29 January 1986, Yoweri Kaguta Museveni yasuubiza bannayuganda nti abanunuzi baali baleese essuula empya mu bukulembeze bwa Uganda era n'anokolayo ensonga 10 ze yalambika nti kwe yali agenda okwesigama okukyusa Uganda efuuke ensi eyeegombesa. Ebigambo bino byasitula essuubi mu mitima gy'abantu abaali bayise mu buyinike okumala ebbanga okuviira ddala mu mwaka ogwa 1966 okutuuka mu gwa 1986 olw'obukulembeze obwali bubaliisa akakanja. Kenneth Paul Kakande, munnamateeka era munnabyabufuzi, agamba nti ebiseera ebyasooka ebya NRM oba NRA ne President Museveni byawa bannayuganda essuubi, era bangi President Museveni buli gye yayitanga baabugaananga essanyu. Nze banzalira Nakawawa era we nakula nali mwana muto nnyo nga yakajja, naye ng'akagombe bwe kayita ka poliisi, pikipiki ya poliisi, era nga nti omukulu ajja ali mabega, buli muntu yasuulangawo byakola ne beeyiwa mu kkubo bamulabeko. Kenneth Paul Kakande atubuulidde nti okusobola okulwanyisa obumenyi bw'amateeka, abanunuzi baategeka okulonda kw'abassente ba LC1 wamu n'okutondawo eggye ekkuuma byalo okusobola okukuuma obutebenkevu mu ggwanga. Okulonda okwo kwa LC ekigendererwa kyako kyali kyakuba nti abantu babeera n'obwogerero ku ngeri gye baali bafugibwamu n'okwesalira amagezi ku bye bakwatako ng'abantu ku kyalo. Ebiseera ebyo byalo byabeerangamu nnyo obubbi n'obulyake n'obumenyi bw'amateeka, naye nga bw'okira nti omuntu wabeera weerosi amanya nti mutabani wa gundi yalina obuzibu, mutabani wa gundi yalina obuzibu, kati kimwanguyira okumanya wa we tutandikira okukuuma. Nkola ezaagendererwamu okukendeeza okwonooneka kw'ensimbi y'omuwa omusolo ng'okugulira baminisita emmotoka eza ssente ensaamusaamu wamu n'omukulembeze w'eggwanga yennyini Yoweri Kaguta Museveni okugulanga ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo mu butale obwa bulijjo byakolebwanga okwongera okuyigiriza bannayuganda obuteejalabya. Mwami Museveni nga yakajja yagendako ewandege n'agula ekitanda era ng'atambulira mugamu Boots. Era abaminisita bonna baatambuliranga mmotoka nga bazita Nissan Lole. Kaga mmotoka gye waligambye nti ne muvubuka yefunidde ssente z'asobola okukola ki obutayonoona ssente ya muwa musolo. Ye Captain Francis Babu, munnakibiina ki NRM era eyatuula mu Paalamenti ya Uganda emanyiddwa nga NRC, eyayisa ekiteeso eky'okutondawo olukiiko olumanyiddwa nga General Assembly olw'abagassemateeka wa 1995, agamba nti ekiseera abanunuzi bwe bakwatira obuyinza ensi yali efaafaaganye era byonna ebyakolebwa okuva omwaka ogwa 1996 okutuuka mu 2005 mu nteekateeka y'obukulembeze byali bigwanidde, wadde nga waliwo ebitonotono ebyakolebwa nga tebyekenneenyezeddwa bulungi. Emyaka 10 egyasooka baalina ekigendererwa eky'amaanyi ate nga tebazannya nga balina nga njuki. Baafuna ekigambo RRR oba zaali 3 oba 4, mwalimu rehabilitation, reconstruction, waliwo n'ekigambo ekirala biriganga 4, reconciliation. Byonna byali akati nga kyebaagala kugatta Uganda. Kajjampuni yawalagala mu mwaka ogwa 2005 bwe bakkiriza ebibiina by'obufuzi okwetaaya, era Babu agamba nti abantu baali tebateekeddwa bulungi ku nkola ez'ebibiina by'obufuzi. Abantu baatandika okuwagala okukubagana, abantu batandise buli muntu okumuyita erinnya,
abantu batandise okuzina amazina ga banjo ebintu bitaliimu nga ganti ngenda kukola bibombuuza bwolaba manifesto ye tulaba mukyagenda kukola oli kyatayina ebyo ekyo kyekimu ekibeezezaamu omukulu ono okutuusa kati. Babu agamba nti ekiseera kituuse bannayuganda baddemu okulowooza ku nfuga eyaabwe bagwanidde baleme kwogoloza mu z'abazungu kubanga teziyambye kuzimba Uganda okuggyako okugimenya obumenya. Ebibiina by'obufuzi bitulemye okukozesa era ekibuuzo kiri nti tuddeyo tukole research ne constitution tugiddemu tunoonye ennonda etejja kuboola muntu yenna. Ekirala tuli baavu presidential system really tugisobola. Don't worry about my being in office for too long. If you are really worried about my long presence, you should worry about me being in the struggle for too long. If you are really worried about me being around for a long time, we shouldn't start with being in office, because this is only yesterday. I have been in the struggle for the last 40 years. Bino byonna okubaawo nga waliwo bannayuganda abalabika nga abasubiddwa ku nkola ez'obukulembeze eziriwo ensangi zino nga zaawukanira ddala n'ezo ezaaliwo NRA oba NRM nga yakakwata obuyinza. Kati mu kitundu kyaffe ekiddako tugenda kuttotolera akanana akataano ku ssemateeka wa 1995 emitendera egyayitwamu okumubagawo ensonga lwaki yabagibwa wamu n'okusiigira ekifaananyi oba nga ddala gwe tukyatambulirako n'okutuuka olunaku olwaleero. Gerald Damulira agafeeyo ku Spark TV. Tusonge, mpaka Kabamba.